Omulimisa tutuuse twogera ku bintu ebisobola okukujja mu bwavu ngamba okujja mu bwavu oba okukyusa obulamu bwo bye tuba twogerako naye ebyo tetwogera ku bya busuubuzi twogera ku bulimi n'obulunzi by'osobola okukola n'osobola okubaako n'ekirala ky'oyingiza gusobola okuba omulimu gwo ate esobola okubeera ennyongereza ku mulimu gwogwo gw'okola gwe golowooza nti gwe gufuna n'ogattako n'obulimi n'olaba kiki ky'oyinza okugyamu. Kino kye kitundu kyaffe ekyokuna nga twogera ku vanira. Vanira kirime ekyerabirwa abamu ne mukivaako naye ng'ate kikyaliwo era abantu bakijjamu akasimbi naye ekikulu leka kumulowooleza eri mu bbeeyi ennene kabeere eno mu ntonotono mw'oba omulowooleza omuggyemu akasente. Kyambadde tukomyewo n'ekitundu ekirala era abakulaba babuuzeeko muzeeyi. Abatulaba mwenna ku Bukedde TV mbalamusizza nnyo. Amannya gange nze Kyambadde Akireewo nsangibwa ku kyalo Kiruluma mu muluka gw'e Bugonzi mu ggombolola y'Ekitenga mu disitulikiti y'e Mbende. Kozi kyamaani wammwe y'ani kati w'Ebubende? Kyamaani waffe kyamaani 5 ye mwami Ntambi muweereza. Yani oli mwamuyitanga ani? Kibuka Moti. Kibuka Moti oyo yavaako. Kakati twasembayo okwogera nga tukwebuuza nti omuntu alina ebikolo mu 50 bimulema okulabirira. Njogera ku bya vanira. Gwe yasimba mu yiiko 8 obikola otya? Ekyankozesa ebintu ebyo bwe bumu ne famire yange. Twasooka okwekolamu omulimu okuba nti tuli muntu omu nensobozesa ekintu ekyo kitambuza tutya nga tufuuse omuntu omu awataliiwo asinga munne okuggyako nga nze mbasingako lwa buzadde naye ebisigadde nga byonna tuli muntu omu buli kye tukola kyatusobozesezza okuba nti tukola ekintu ekyo bunene bwakyo. Si kyangu okuba nti ng'obadde muntu omu ng'era olina ekyemalira ggwe tosobola obbikola naye nze olw'obumuntu twasooka okufuuka omuntu omu. Oyinza okulowooza nti omuntu oyo atalina bumu na famire ye tomuwa amagezi kulima kintu kigazi bwe kityo. Bw'aba nga alina obusobozi mu ssente asobola omulabirira naye ng'ate waliwo ssente weetuuka neekoma kubanga si buli mukozi gw'ogenda okuleeta nti ajja kusobola okulabirira vanira oyo kuba tamumanyi olw'okuba omuwa ssente. Ajja kujja nga mulimi ye nga amanyi kulima nga tamanyi bwaziika vanira ate toyina budde bujja mumulagirira kumuyigiriza kutundula kubanga olwo amazeewo omwezi gumu oba wiiki emu agenda kikubeerera kizibu naye okujjako ng'ofunye abantu ab'enkalakkalira nga babo ng'obeera nabo kuba emirimu egisinga okukosa mu vanira kwe kumulabirira kutya kumuziika okumulandiza okumugaziya okumutundula ebyo byetaagisa abantu abalina obumanyirivu mu ye. Abalina obumanyirivu mu ye. Twayogera ku kuweta vanira ku 45 oba okukka ate tumuziike ne tugaa nti ate awo abatannabala kakati abalira ku bbanga ki? Ekya fuuti si kyekikulu naye obudde abalira mu budde bwe atandika mu mwaka gumu n'ekitundu myaka 2 era bw'atuusa obudde obwo nga vanira omulabiridde bulungi aba ateekwa okubala bino myaka emanye 3 mmeka kisinziiranga ku ndabirira y'omuntu gy'alabiriddemu ekintu ne bweba nte ne bweba lusuku ne bweba ti oli asimba ekitooke nekimale omwaka gumu n'ekitundu nga tikiteezanga ku kantu olw'okuba kirabiridde bubi ne vanira nekikona ne vanira bw'oba omulabiridde bulungi omwaka gumu n'ekitundu aba atandise okubala myaka 2 oba onogera ddala ng'otandise n'okumugaziya nga ku bikolo otandise okumugaziya ng'omuggyako embwabuwa ng'ozigaziya naye nga kifudde mu ndabirira gy'oba omulabiriddemu kwe kukolera ebyo mu budde era obwo. Vanira asobola otandika okubala nga tonnamuweta oba nga tannakka? Tekisoboka asooka kumala kukka
olubaba olwambuka terubala. Olwambuka terubala. Naye waliwo bw'aba yagambye kubala zosanga nga n'olwambuka lubaze naye nga si kyangu kibanga bagamba nti kyebonere kwegamba tekisangika naye lwabanga yabaze nnyo zosanga nga lwabadde lutambula lwambuka ne lubalayokko naye era nga lubaddemu akosofu oba lwakutukako eri ku mutwe naye nga ezambuka tezitera kubala naye nga ziluwo zisanga nga zabaza oluusi nga oli lwamwe zawerako nnyingi ne lukoma mu kkuba awo n'alaba ng'olwambuka ne lubala naye tezitera kubala nga lwambuka ezikkirira ezibala. Oba lwaki kiri bwe kityo? Ekyo okunoonyereza kwange sinnakimanya kiiko kyava naye ng'ezisinga zonna ezikkirira zezibala. Ate era ekiri ku vanira nti twandyagadde obuwanvu kuba vanira avudde waggulu abala nnyo okusinga avudde okumpi mu 4 5. Kati wano 5 ezisooka kusaka maanyi ekituweesesa tonoonya vanira mukomye kubanga vanira omukomya nga badde ayambuka n'omukomye n'omugamba ajja kukoma wanakke era n'omugerera awo n'ogamba awo walina okukoma n'addayo n'afuna amaanyi agajja okwambuka waggulu mu fuuti zo 6 7 n'omukomyawo n'omuzza era okutundula nga weetaaga nakadaala n'okutundula nga weetaagisa kadaala nga koyina okukozesa. Oba vanira ono ekimubaza nga kkirira lubaluka museemuuko ku mazzi ebyoka lulowooza okuleeta ebimuli ndowooza bulowooza ekyo kituufu nnyo okusinziira mu misomo egimu gye tutuuseemu nti vanira okuva eri waggulu ajja nga yeesiba amazzi ago ng'akamuka kasita aba nga amaze okutuuka wali amazzi agandi badde gamugendamu gakendeera agajja wansi eyo paka lwatuuka ku ttaka gamuwaliriza okuba nti nno amulisa okwesiba kw'amazzi okwo abaga gajja matono era omulimi yandibadde mulungi mutuufu okuba nti takkiriza lubowabowa lwe kutuuka ku lujja nga lwezinga gye lukomye okwezinga lukaluubirirwa okubala lwandibadde lujja nga bwe lumaze okuvaayo waggulu nga lukka nga luli straight nga lukka lumu nga tutwezingamu okujjako okulusitulako wali wansi. Ate era mu kuziika vanira okwo bandibadde n'okwegendereza nti olina okukyusa amaaso ago gabe nga gakubwamu enkuba manya omusana nga gaakibwamu omusana mu kuziika n'otunulira nti ago amaaso ago agakkirira gululukkirira ng'olina olulunyoolamu gatunule nti togatunuza eno ku kinoowa gatunule eri mu bbanga akasana ako gagai kiyamba nnyo vanira amaaso ago okutulika gonna ne gavaamu ebimuli. Nina obubonero obwenkukunala bwe nnyinza okulaba ng'ekimuli tekinnajja ne mmanya nti neetegeka okutundula kujja essaawa yonna nandiraba ebimuli. Kituufu era bw'obanga akasana kaakatandika okwaka nga akasseeyo ng'obudde bwe nga tugambe tutuuse mu mwezi ogwokubiri mu kikolo omwo mu maaso ago mutandika okulaba nga eriiso eryo nga lyeyasaamu ng'otuntu otweru nga tunabya naye ng'akasana ke kakyayaka ng'olaba muyiseemu otuntu otweru mu maaso ng'omanya kati saawa yonna era enkuba egenda okutandika ng'ebimuli bijja ate n'oluusi obudde bwe butuuka nga n'enkuba tennatuuka mu mwezi okutuuka ogwokusatu ng'amaze okwabya. Abantu okutundula kuno lwaki abantu bagamba kuzibu nnyo? Gwokola otya? Okutundula si kuzibu naye kyekino kye ndasoose okugamba nti ekintu omala kukyagala. Bw'omala okwagala vanira n'omwagala n'omanya nti zino bwe mba ntundula ssente. Otundula ssente towulirako owulirira ddala kizibu olaba ssente zisudde kimuli ekikuyiseeko kati tosobola nakumanya nti vanira muzibu mu kutundula kasoba nga omaze okyagala nga omaze okumanya n'ekimuvaamu toddamu kuwulira nti vanira muzibu okutundula. Oyo agamba vanira muzibu okutundula ng'awulira vanira alimu ssente n'atuuka tugenda kutundula vanira muzibu. Era be bamu b'owulira nga bagamba
nti okukama kuzibu ng'oyo mulunda amata sigage. N'agamba nti okutundula kuzibu. Kutundula kuzibu. Si buwe. Si buwe.